gavumenti etulongoseze ku luguudo luno olw'Namuŋŋoona naffe tweyagaleko bye byange. Tukyali mu mbeera bwetyo okubanga nti tukyagezaako okubanga tukyanyonyolwa nti akazigu kano embeera eno eyaguddewo. Mukulu wa booda ono abavuga ababoda nabo basanga obuzibu nnyo obw'amaanyi ebiseera ebisinga ng'ekiro bwe baba batambula ekiro nga batwala abasaabaze ate abasaabaze abamu babeera nga babbi. Embeera eyo yaguddewo ekiro era mbadde nsaba nayo abeeko kyayogera ku mbeera ey'omukulu Pastor Bugingo eyamutuuseeko ate oba oliawo nti naye ate akolera mu katundu kano. Ssebo tukwaniriza ku mayengo ensi yonna ekwegesa amaaso ssebo ekuwuliriza era ekulaba. Omala oteekako akawaani nesebo kakati wadde ongamba otya amanyi ago ssebo? Amanyi Abasi Dikeni. Abasi Dikeni. Yes. Okolera wa? Nkolera mu Kampala wonna. Okay. Amawulire ga mukulu Pastor Bugingo gakusanze wa era wagawulidde ssaawa nga mmeka? Mulawulire naagawuliridde nga mpitako buyisi mbadde sirina kyemanyi. Naye kyankubye ensi y'amaanyi nnyo kubanga ebintu ebyo bizze bibaawo nze ne mbisuubira mu bantu ab'ebyobufuzi. Kinyumye nnyo Pastor Bugingo si musumba wange, nange wensabira walala. Naye ate Pastor Bugingo nga nze mwagala nga muntu, wabula kinkubye ensi y'amaanyi okulaba nti kibaddewo bwekityo nga bwekiri nga bwe kirabise, nekindaga nti kivudde mu babyobufuzi kati kiyingidde mu basumba, ekintu ekitali kirungi. Wabula nti mu kifo ekyo wekyabeereddewo ku ssaawa zino weetuli, naye nga ate n'ekifo ekyo kyennyini kifo kikyamu. Ekifo obukyamu bwakyo kiri ng'ekitali mu ggwanga. Mu mbeera y'ekkubo, ekkubo teririiwo, tewaliyo motoka ezisa ginewaayo, emmotoka tesobola kwesisinkanamu okuggyako nga zeetaaga akabenje. Ekyokubiri, mu bifo ebitaba na kamera kyendabyeko nti kino kifo kikyali mabega nnyo mu bya kamera ate nga kiri mu kibuga wakati. So embeera bw'ebeera ezze n'ebeerawo bwetyo neba nti omusumba bamwataakinze ne bamukolako ekintu ekikyamu bwekityo, n'obujulizi busobola okubula kuba tewali alabye, tewali kamera, tewali kintu kyonna kyonna. Kizibu walya n'abo abanoonyereza waawe batandikira, tewabadde muntu, teri kamera, tewali kkubo, emmotoka oba abazigu batambulidde mu mmotoka teri amanyi. Kati obujulizi buyinza n'okubula ne bubulira awo, abantu abo ne basigala era nga batulugunya abantu. Omuvuzi wa booda ogambye okolera mu kibuga kyonna e Kampala, olowooza tekitaddeeko tekyongedde okuteeka ku bunkeeke nga mwe abatambula ekiro oluusi omuntu ayinza okuba ng'alina kakubala era Pastor Bugingo obaolyawo ogenda omukuba amasasi embeera eyo we yatuukidde nga era balina bye babala oba obaolyawo era balina bye bamwagaza. Ky'obeera omanya n'obwobeera gwe ow'amawulire obalaba kubala, n'obwaba wa booda abalaba mubala, n'obwaba Bugingo omubuulizi w'enjiri abalaba mubala, buli omu ku lunaku lwe. Naye kyensuubira kwogeramu ekyo nti omuntu yenna waali yeetaaga bukuumi. Naye ate nze obukuumi bwensingayo okulaba mu nsi, obukuumi bw'ensi tebuliiyo, omuntu akuuma taliiyo, wabula Katonda yakuuma. Kuba ekyo ekyabaddewo sisuubira nti emmotoka ya Bugingo babadde banoonya mwoyo gwe baakubye, wabula babadde banoonya Bugingo. N'olwekyo nti obukuumi obubadde ku Bugingo tebubadde bwa muntu, bubadde bwa Katonda.